olulimi lutonzi Muwanga Kivumbi babamulamu asobola okufa olw'ebigambo ebyo bimwogerwako. Ebigambo Moses Ali bamubika emirundi emeka teyafudde. Waliwo omusajja ono Kiisomoja gwe saagala ennyo eyafa nitusanyuka ennyo omujjukidde w'amagye Jeno Tumwine bamubika emirundi emeka bwe bamubika teyafa. Naye waliwo kyoteeka okumanya mbadde wanegamba nze nakugamba nti Muwanga Kivumbi yakoze ensobi okugamba abasajja abo nti mujje mu nzite ne mugamba nti bajja kukutta waleme na kubaawo kikyuka. Bukyanga Isima Lubega ekibibi atandika okugamba nti Muwanga Kivumbi yatufudde. Oyina emmotoka y'amagye gy'omanyi gye baakubye ejjinja. Oyina gwe walabyeko nga talidde kyamisana oba ekyeggulo kubanga Muwanga Kivumbi yafudde. Muwanga Kivumbi nafe mu kaseera gavumenti eno kakati nga tonaba kubuuza gavumenti eno eddawa kubanga ansa yaayo ogimanyi. Bukyanga bagamba nti Bukyanga Isima Lubega kibibi atugamba nti Muwanga Kivumbi yafudde. Gavumenti erina wadde ekyagiboggoledde. Abantu bakola baabala tobalaba bali mu takisi abavuga booda kati era n'osigala ng'obuuza gyedda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. ebigera mu maaso mu ggwanga Uganda naku njereere bwe twogerera tufiiriddwako abantu baffe bangi era mu kaseera kano Naalongo yali mukyala wa AK47 famire ya Mayanja famire bambi yafudde. Bagamba nti yafudde abadde ayina interrogancy nga ndwadde naye bw'atyo yagenze. Jjukira nti mwezi guno tebadde byangu twafiirwa abaana bano abaffe mu bbaasi y'essomero tufiirwa John Moses Ali nagenzi n'abalala bangi baffe kutugomega tumubuuza kwena gye tubeera ng'otulaba Asonya na Moses Gemanya nakubalirwa nti amanya ago gakuswaza lwaki amanya ago gakuswaza ogwo se wandaji nina ensonga nyingi nnyo zenjagala tubeere nga twogerako nga tunabuuza ku bantu kuba otunuulira si banene namwandu wa AK47 simbaawo yafa kale famire mwe yafuna omusajja yafa naye tetufunanga kituufu report era togisuubira AK47 yafa mu bintu bibiri awo bonna siba bamusindika tetwamanya kiki tusobola kugifuna naye naffe emaganja tufiiriddwa kyemaani waffe jabirimuso ekitalo badde wano mumbuuza ekibuuzo negamba nti wali ajja kuwangula jabirimuso naye banominatinze ejjo era n'akola drive ye n'omulamu bulungi saawa mpunga 12 n'awulira ekintu nga kimuluma mu mutima bamutwala mu ddwaliro essaawa zigenza okuwera 10 nga bamulika nti afudde. Oli n'ambuuza nti etteeka lyogera ki ku muntu afudde nga nominations zaakamu. Kyensinga okumanya kigamba nti okulonda mu kitundu ekyo kusazibwamu. Tulinda akakiko k'ebyokulonda ekalirangira nominations enki endala. Lwaki kuba bwe gutyo basinga mu bagambye nti olwo alinde banne ne president waba yafa omukandidate bwafa okulonda kusigala kugenda mu maaso ne bamubuuza nga yafa kiki beewala omuntu asobola okumanya nti Sewandagi gwe osinga amaanyi n'akutta kuba nominations zaawedde abantu batabana
n'akutta nange ssebo nno mu 2006 bwe neesimbawo n'omwami bamuyita Nasaani Nsonga Semba nali nfudde era tewaali ndabye gwe tewaali ndabye bigambo bya ne Nuupu saali girabyeko bwekola emivuyo gyayo ne Muhoozi saali mulabye ng'akuba ku bantu emigo naye Haaji waffe yafudde inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wakuziika ndowooza leero sinnaba kumanya oba bamuziika leero oba nkya naye nga kyensuubira obulungi engeri gyali musajja musiraamu leero wakuziika leero naye tugenda ate kati kudda mu process endala tulina okwegendereza kampeyini emaganjo naddala maganjo bbi abantu abeesimbyewo bangi abatali batuufu naye kati ku ssaawa eno nga baagala okulowoozesa abantu bo bagenda kwetta bwesibu nti bafu kati tetuyinza kukkiriza chairman abaddewo okubanga amaze okufa bw'atyo ate ntulowooza nti ebintu bigenda kutambula mangu nnyo nga bwe bakola ki omuntu akeera n'agenda mu ddwaliro nga bo bwe balowooza Naalongo bwe yakoze nga yavudde waka n'agenda mu ddwaliro kitalo so tusaasidde bonna bafiiriddwako abantu baabwe mwena bannamaganjo mbakubagiriza naye ndabye ne ku TikTok naye banamwe bwe muba muwandiika ebintu mubironjeko okunoonyereza oli awandiise nti Hajji Jabberi Musoke eyakakulembera emyaka 4 wa myaka 8 yanominatinze okufuuka chairman w'amaganjo bitakoowa ye baana bamulina aba NUP Hajji Jabberi Musoke wategedde ota nti bene babiwandiise anti baana nzimba omanyizi wendabira muntu ku TikTok ntono wa Nuupu wali mu profile ye wabeerawo Kyagulanyi mulya mamba kati abaana bayize nabino ebivuma abantu nga kyo kyamanyira kuvuma kyeteekako nze teriyo yali anvumye nga profile ye temuli Kyagulanyi apaana buli anvuma era nga sinabakebera ku profile yo kasitanda ebigambo biwandiisibwa oti manyirawo nti ono wa Nuupu naye omwana yakabadde mu komenti n'agamba Mami Sewanda gy'alina buzibu ku Kyagulanyi ye buli waagira n'awetera mu Nuupu naawe nenajja bubuuza andi kaakati oyo omwana eyakugambye n'okumanya tamanyi buuza omwana oyo nti kuye nange Kyagulanyi amanyiikaani kati tubalekere entalo zino yabuuzizza nange Kyagulanyi amanyiikaani n'ebintu bingi bisobola nakwogera wano wakati waffe ne Kyagulanyi nze nakugamba nagenda mu kalulu ka Kyagulanyi nga yeesimbyewo ku bubaka bwa paalamenti mu 2017 nga bano bonna abatuvuma aboogera ebyekisirusiru nga tebamwagala jjukira Kyagulanyi yasaba kaadi ya DP ne batagimuwa aba DP ne bakimumma aba FDC bamumma kaadi baali batuufu aba FDC okumumma kaadi lwaki aba FDC baali batuufu omumma kaadi Sitenda Ssebalu bw'agenda okuwaaba akalulu yayingira mu kalulu Kantinto wa FDC Kantinto wa FDC n'awangula akalulu bw'awangula akalulu Sitenda n'akolagana ne Electoral Commission n'agenda mu kkooti n'awaabira Electoral Commission yokka tiyawabira Kantinti Electoral Commission olwatuuka mu kkooti ono yali abawaabira bonna bakkiriza bikkirize kubanga yali enkolagana yaabwe bwe bamala obikkiriza ab'akakiiko k'ebyokulonda palamanya kkooti n'esazaamu okulondebwa kwa Kantinti ate nga Kantinti yasaba wakati awo ayingiremu naye awoze omulamuzi n'amugaana kati bw'amugaana bwetutuuka kujulira Kantinti yajulira ng'oyo pate ali affected ne decision ya kkooti n'amala mu kkooti omwaka mulamba ng'awuzuzumba awoza naye nagwera kkooti n'egugoba n'emusiteekako ne kosi za milioni 15 kati musajja wa Katonda yali abadde mu musango ng'agulwanye gumulemye nadda ng'alina n'ebbanja la milioni 15 nga gwe FDC wali mumye kaadi n'ogiwa Bobi Wine yakajja kuba mu biseera mu 2016 abantu tebamanyi Bobi Wine yali mu kalulu kano era teyatuyambako yadde apaana yakubira bukubizi Besigye nga bamuggalidde hand house arrest akalulu bwe kaggwa bateeka Kizza Besigye mu house arrest bwe bateeka Kizza Besigye mu house arrest ng'akalulu kawedde aka 2016 Kyagulanyi n'ayimba oluyimba situka tutambule
n'akwata endongo ye n'awaguza n'agenda mu maaso ga Besigye e Kasangati gye baali basibidde Besigye mu nnyumba n'akubira Besigye oluyimba olwo situka tutambule amawulire gabuna wonna kuba Besigye yalina nnyini kati amawulire ne gabunawo ki wonna nzira we mbagambira nti awo Kyagulanyi yalinga Dawudi omulamuzi we yasanyukanga n'akwata endongo ye n'adda mu luggya lwe n'azina naffe nno olwaleero kakati Dawudi oyo yakubiranga Sawulo ebivuga Dawudi okubira Sawulo ebivuga yali mwoyo yamugamba nti amaanyi agakutwala ku bukulembeze olina gasitula ku kabaka Sawulo ekwata endongo eno ogende mu maaso ga kabaka Sawulo wonakubanga endongo eyo amaanyi ojja gasitulawo era oluna ebiseera ebimu Sawulo yamalanga kujjako era okumanya nsi Katonda abeera nnyo mu by'endongo eyo bigendereranga Sawulo yamalanga kujjako mwoyo mubi ne baleeta Dawudi n'amukubira endongo kati n'atereera Dawudi n'agenda kati Sawulo ono n'olumu yayagalanga okukuba Dawudi effumu amutte naye Dawudi mbu yabanganga bw'onaaziramu bw'oti mweragamba nti lyamukewa n'alyamukewa effumu ne likola ki ne liyitawo naye Kyagulanyi yakozesa akakodyawo ebintu bino ebiri mu Bayibuli mu nsi y'emyoyo bingi bikola era tubikozesa ekigeza Mwami Kyagulanyi mu kuyimba ekyamuleeta mu byobufuzi yakisitula ku Besigye mu ndongo eyo nakyogera abasinga obungi ne banyiga naye saagala kuddamu kukyogera kebera saagala kubibabuulira naye gambye mu 2017 bateekawo by-election Kyagulanyi yava from nowhere n'agamba nti nzize okwesimba n'asaba abalikaadi ne batagimuwa n'agenda n'asaba abe-FDC ne batagimuwa n'agenda wali nze nange nali from nowhere nga ne Kyagulanyi mulaba bulabi muyimbi wange just muyimbi wange ennyimba ezo yalinanga ennyimba zayimba oluyimba olwasinga okunsanyusa lwe yali ayimbye ojja Jennifer nawe lwajjo kati nze oluyimba lwe nali njagala ku Kyagulanyi lwali luno lwe yasiba ekiwaani kiwaani buli omu asiba kiwaani kati lwasiba ekiwaani olwo oluyimba lwe nayagala ku Kyagulanyi bwe yalufulumya era ndilunsanyusa nnyo kati nze nali gyendi nkeera ku makya bino byange biri spiritual nenkubira andi ekibi oyagala nnyo okumanya olina olugambo olulungi nkeera ku makya nga nina bye nafunye kati nenkubira spiritual leader wange nemugamba nafunye kino nafunye kiri nangamba jangu tulabe tugenda gye twagenda ne tuvaawo ne tugenda eyesese ne tugenda esese tubandagira bulagizi genda mu campaign ezo omalemu ennaku ezi tambula wano tambula wali kola kino kola kiri era nasula mu bifo bisatu sinawe nasula sasula kokka munaku ezo ssatu saasula kokka nga n'okummanya tammanyi nga n'okukimanya takimanyi nti mukalumo enkola ki nti spiritual leader wa Ganga mwendi eyo Kyagulanyi gyava era bino bigenza okubaawo bibe bwe biti era tebamanyi nze byenjogera ebigambo byange newalala gye mbijja Kyagulanyi alina by'ateeka okukola okukomawo bw'aba tabikoze okugenda kwe kwaggwa naye bino tobisala n'obisoosa n'obiteekaawo ku mugguukiro omanyi obisala n'obiteeka ku mugguukiro okuba omutwe omunene ennyo senga nina obusobozi naali bisazeemu programu ekome wano uncensored unfiltered byonna byoyogedde biva mu kamwako programu ekome wano akukamumala kale baweeyo nze kamumala mba nafunye nze ndi munnamawulire eyagasoma omutendeke era waliwo ekikazi kuno ekimmanyiira kyenvuma nja kuvuma nina ekitono mu kuvuma bagambanga nti Katonda yampa omumwa guno gwakuba nja kivuma eki ate nze sitera kusaba bavumanga toli mu shoya mbavumira mu comment eyo mu comment tubavuma nange omusanga omukazi omukulu wagenza gundi ebiberebeere ali mu kuvuma bantu bw'oba tokkiriziganyiriza na mwami Sewanda gwe tobavuma nnyonnyola
nze yakulembera olugendo lwayita Kyagulanyi Parliament bw'aba awaba apa ku mugendo bamusaale okumwogerako ne mukomyawo era bamusaale okumutunuulira ng'alina emisege egisinga obungi. Bino nze mbyogera kankubuulire. Bagenze ne barawundinga apo bannayuganda e South Africa ne babakomyawo wano baba tukyobona Kyankwanzi nalaba ne mukwano gwaffe simanyi Abraham Luzi eyatulimba nti bamuyise agende Kyankwanzi ayogere ate nga naye ali mu bawulituluuti. Tebayinza kuyita ng'oli facilitator ate n'oyambala uniform eyo n'okwata n'omukono era nga bwe walaba ne Bire Kasodde yayimba ebimu bifu twetaaga bitereeza. Kati bwe babaze Ekyankwanzi njagala ombuulire Dogo Nation yeekwekawa kubanga yitibwa mukomyawo. Bano beereta bokka be baayagala bagamba ffe tukwe South Africa batu bagije balinayo ne mukwano gwaffe bamuyita Win gyali yeeyagala bangambye n'abakazi afuna wa South Africa yeeyagala ebyabakazi obituuse ate banteresa ekyapa bw'abakazi aliyo kamwagala sinnamulabako ate biva organic eddagala kange akamanya gendayo Saturday ninga twali wano naawe ku Saturday n'ogamba ojja kuba nako kutyozidde. Sinnagendayo sirinyirira mugagga gendayo lwa nsonga nga ngenze kutika kati eno yange si nsonga akadagala kamanyo era genda njakkafu clove oil gyali njamu so bingi bitambula Uganda musobola sokobuzo kuba anyabo ne basaba twalamusiza yona gye musinzira okutwala bingi bitusobako naye ffe tuli bantu tukwogera byaffe kuba oyagala okubaganya nange ebirowoozo nga weeraba nti kuleka okwendikuoli jangu katebe wekali okusinga ovumirivu ate ne bwonvuma kugambye baatandika okunvuma mu 97 tewaliiwo kye baali bakuba ekisinga kino kyebadde gamba nti wewantuusizza eri nenkugamba nti oli yawandiisa owa National Platform n'agamba nti Jaberi afuze emyaka 4 Nkyanga Museveni ajjayo ekyamaani w'Ereswan. Nze soogera ku kyesiinaako bujulizi ne bwe mba simanyi nkola okunoonyereza kwange. Jaberi Musoke si ekyamaani w'amaganjo Ereswan yasooka era Jaberi Musoke agenda okujja ku bwa kyamaani bwa Ereswan nga nze ndi mukulu w'abavubuka maganjo Ereswan wekyusiza muli buli kifo kitutte nga ndi mukulu w'abavubuka nze nabeera ku Ereswan ng'owabavubuka ne ngenda ku Erositu ng'owamawulire ne ngenda ku Erositiri ng'owa defense ne ngenda ku Erosifo ne nva ku Erosifo ne ndyoka ngenda ku ki ne ngenda ku district nga kansala tewali Erosi gye sibangako naye oli mulagamba ensonga gye naye no ng'akugamba wa myaka aga takulabanga nako political failure talinawe kati nze anisisetibo waabwe baali bagamba buli agwa mu kalulu okuba mbu nagwa mu kalulu agwa mu kalulu aba political failure kati nze nenkola ekibiina ekyaba political failure nze ssentebe waabwe era Kyagulanyi aninaanyiwa naye mbadde njagala kutereeza ekintu kimu chairman w'amaganjo yasooka baali bamuyita George Sendagala. George Sendagala yali chairman ye yali coach wa tiimu gye bayitanga Bank of Uganda football club nga ye coach waayo n'atukalakata emyaka gye 11 kama Katonda n'amutwala era senga ayitafudde ffe amaganjo bwe tukuwa bukulembeze omanyi ffe tulonda omuntu asobola tulonda busobozi era tumala kwetegereza nga bonna abaliwo tewali akukira era ne Jaberi olabye okuva emyaka egyo ye yali vaisiwani ye yali vaisi wa Sendagala ate yajja kwero sinze nansangako kati nga vaisi ya Sendagala ya Sendagala lwafa ne tutekako Jaberi afudde ekyomukisa ekibi nti ate yali vaisi we Kabiswa taliwo abatuuze baali bamugoba ku Erosi omulala vaisi wa Jaberi yali Sebagala weeyo mawu mutuuze mulungi
naye mukulonda kuno kati akalulu kano ketuggwako kano twamwegayirira ne tumugamba munnange fa mu kalulu olekemu Jabbeeri osigale nga gwe vayisiwe Jabbeeri akwate kino ekisanja bwakivaako ojja okwate bukwasa okole ki ogende yagaana anti oli yagaana neyeesimbawo n'atulwanyisa kakati ebigambo byagenda okwogera mu kaseera kano kati kano ak'okufa kwa Jabbeeri byebigenda okusalawo batunamuwa obuwagizi waffe tumuwe kubanga era emmawe eriyo omulala ayagala okuvuganyizaayo kuloka wa ttaka yali eyo wa flying squad bintu bye tubimanyi bingi bwe bityo tetuyinza kukkiriza tumanyi ku babi ababiri ku baakasinga ebibikira okwebaka ku nnyoko kwebaka ku nazaala kale ensonga enkulu genze nayo waleero buli byonna tubyogedde kibadde kusala embaga etuuse tandika Muwanga Kivumbi ane ogenda neweewaana n'ebibuuzo byo nembiraba nga ati tebiriimu yemanya amalwalira tatega ŋŋaali buli wangubuuza eyo togendayo kimala nkulaba nga toli ku kamera neweewaana wano owereza bantu nkulaba nga tetuli ku kamera logamba nti baaba ndubutuuzizza n'olugwabo nenkutega n'ogwa mu bitimba kati okolera Piero iwe tusomesa Olunyankole n'Oluswayiri bonna mbakolera naffe otukolera ne bali bakolera mwenna mbakolera nze siina sayidi oweena omutega n'omusuula mu katego n'oweeri omutega asate weefaako n'olaza kimukindekawo kati ate nze yeefaako nze bw'ogamba nti nedda olabo so ensonga enkulu gye tulina olunaku olwaleero ali eyatulaba ensonga ya Muwanga Kivumbi nalabye babuloga abasinga especially ababuloga b'enkyukakyuka nga bagamba nti babuloga ab'enkyukakyuka mu nsawo oba ab'enkyukakyuka eyaffe gye twogerako buli omu alina engeri gy'alabamu enkyukakyuka kati gwe enkyukakyuka ogirayo ekyo kyoba oyogera leka gamba babuloga b'enkyukakyuka gamba nalayo babuloga aba NUP kale nga bagamba nti Muwanga Kivumbi nga bamubika abamu nga bagamba bamukuba ekyuma mu mutwe sinja kukulimbanira gwe nalabye bamuyita isimalubega ekibibi ngagamba nti bamukuba ekyuma mu mutwe ne bamusuula ne bakola batya Muwanga Kivumbi okufa bamuwamba tetuddamu tukuba okufa bamugya mu maka ge tetuddamu nimbuuza bino ebigambo ebyogerebwa abantu birikawo eggwanga ye walowooza nti Muwanga Kivumbi taliiyo abamutuufu nalowooza nti gyali abamutuufu muntantil abamulesi kuba batugambe 48 baba balina okubeera nti ate bakola batya bamugja yonna gyali gye baba mukumi ne bamutwala mu kooti abitebya kati banaweeka Muwanga Kivumbi kitegeeza ki mu ggwanga Isima Lubega namulabye ng'ali ku mukutu ng'ayogera era n'alumba abantu bangi abaasalira Muwanga Kivumbi omusango n'okubavuma n'abavuma n'abalengezza mu bigambo byenze namulabye nze yantidde buti kwogera linnya lyange era agenda kufa kandi nze amumanyi Muwanga Kivumbi Isima Lubega tulidde naye nakugamba nti Isima Lubega twamusanga kibi nga muwagizi w'abeesigye mu 20 era we baali b'amaanyi nnyo ebifaananyi bye baaleeta mu budde obwo bye baateekangamu ne babiterako ecupa za soda ne babiterawo emmere nga n'ekyemisana bajja ne bakiwa essowaani y'emmere lidako tebitandise kati bya 20 ndaba wana abana ku City Square baliisa Museveni baliisaani ebyo byatandika 20 mu 26 bwe twajja aba gavumenti ne bajja ne batukuba bukubimba okwo naye mu 20 gye twakola ki gye twatandikira ebintu ebifaana bwe bityo kati mu 26 20 Isima tumusanga luddawa kibi nga gyali ng'era akola ne tumugjayo ffe twamuleete wa Meria Kyambadde
naye ebigambo byayogedde byabadde bingi. Nze bw'oyogera ebigambo bwe bityo nga bwe baakwatira Muwanga Kivumbi yali road block wagiraba nga bagitaddewo awantu bweti bateekawo road block eyo twebuuza ne bamugya mu mmotoka ye yali Prado enjeru oba VX oba mugita V8 ne V8 enjeru ne bagimugyamu ne bamuyisaawo ne bamwetolooza ne bamuyingiza mu kadrone okuva olwo gye baamutwala. Ekibuuzo ekisinga okuba ekinene nnyo God $1 million question. Isima Lubega ekibibi yali ludda wa okulaba nga Muwanga Kivumbi bamukuba ekyuma omusuula. Era Isima Lubega kibibi bw'abanga ali mu position esobola okulaba nga bakuba Muwanga Kivumbi ekyuma mu mutwe ne bamusuula. Ayinza okuba teyalaba naye bw'aba ali mu position efuna amawulire ago nti Muwanga Kivumbi bamukubye ekyuma mu mutwe ne bamusuula, kiteekawa gye muyita struggle ng'abo be bali ku mwanjo gwayo be bakulembedde okutulaga mukwate wano naye nga they are consumers of the most critical intelligence information. Kituteekawo oba kubajinja mu kisaka kulaba kivaayo olulimi lutonzi. Muwanga Kivumbi babamulamu asobola okufa olw'ebigambo ebyo bimwogerwako. Ebigambo Moses Ali baamubika emirundi emeka teyafudde. Waliwo omusajja ono Kiisomoja gwe saagala ennyo eyafa nitusanyuka ennyo omujjukidde ow'amagye General Tumwine baamubika emirundi emeka bwe baamubika teyafa. Naye waliwo kyoteeka okumanya mbadde wanegamba nze nakugamba nti Muwanga Kivumbi yakoze ensobi okugamba abasajja abo nti mujje mu nzite ne mugamba nti bajja kukutta waleme na kubaawo kikyuka. Bukyanga Isima Lubega ekibibi atandika okugamba nti Muwanga Kivumbi yafudde. Olina emmotoka y'amagye gy'omanyi gye baakubye ejjinja olina gwe walabyeko nga talidde kyamisana oba ekyeggulo kubanga Muwanga Kivumbi yafudde. Muwanga Kivumbi naafe mu kaseera kano gavumenti emidda kakati nga tonaba kubuuza gavumenti eno eddawa kubanga ansa yaayo ogimanyi. Bukyanga bagamba nti Bukyanga Isima Lubega kibibi atugamba nti Muwanga Kivumbi yafudde. Gavumenti erina wadde ekyagiboggoledde. Abantu bakola bwabali kyobalaba bali mu takisi abavuga booda kati era n'osigala ng'obuuza gyedda kyebagamba nti ebibuuzo ebimu saagala kubyanukula kubanga buli by'obuuza nga weerabira. Ekisooka ndi musajja alina Bachelor of Business Administration na majoring of Finance, ndi musajja alina Masters Accounting and Finance, ndi musajja alina Diploma mu Education ntegwolaba kati ndi musajja alina degree ey'amateeka finance ngoyina mungi kyokwa tovibwako kamu anti mu finance bwe tuba tukola tulina akantu bakayita lusogo the funnel bwe kati oba bwe tutakola ku lusogo tukuba tanka ennene ya lita 1,000 ne tuteekako ka taapu nga eri waggulu gyeyingiza ogutuli gwenkana bwe guti naye no wansi ka taapu kali bwe kati ate akataapu kana akafulumya ate kaliko ne sitoopa tekafulumya bufulumya kati kafulumya when necessary. Wateekako ne superglue tekakyafulumya amazzi tekagenda mu superglue osiba busibi kafulumya when necessary ogira n'osumulula n'osiba akakondoza tosumululira. Ennaku zino sikyafuna bannabo ne basibwa tebakyampa mirimu. Ennaku zino ndudde okuba n'emirimu mpezeza ne wiiki nga 2 sinaba kuba na mulimu naye nkola egyo gye bampa
abajjajja babeeko balengera kati gwe toyinza genda mu kooti n'ogamba abajjajja n'ogenda mu kooti n'owooza emisango kubanga okoma mu mawulire toyinza genda mulago okulongoosa balwadde wadde nange alina ebyona byenkugambye tobayinza kuntwala lubaga wali nosanga nga nyambadde gawuni etaawe eryeru nga ntaddemu nabuno nze njira balamu yabasanze eyali omusirikale omusalasi nga yali mu ddwaliro yakuba abantu embuso abakuttemu Uganda buli kimu kisoboka mu ddwaliro ya gavumenti nga yabakuttemu anti balamu nga tanabakugamba nti yali omusalaseni yalisose kubuuza nze oba wansanga mu kirombe nga nkyoncho n'amayinja bw'oba balamu n'onsanga mu kooti empigi teweewuunya nti ono mumanyi mukubi w'amayinja muhonda mabaali nti ono mumanyi mukubi w'amayinja atajja atya wano naye nga sibadde wano ffenna emyaka ena wano sibadde makerere emyaka gya kale balamu ayinza okuba manyi balamu ababuka nnyo n'ebintu ayinza okuba teyabitegedde ng'omusajja addayo n'asoma n'afuuka musawo lwaki toyeebuuzazaako wali namuganda addayo n'ensoma lwaki teyabyogera bwedda bamubuuza nga amatama nteemu kati amugambe ki ayina gwe yakuba empiso n'emenyeka yeyingira ku mulimu nga balubu ayina gwe yakuba empiso n'emenyeka bafa ngaaliotandika otya okunkula empiso nga tewasoma lwaki omanyi mugenda ne mwogera ebigambo nga temubitegeera omusirikale oyo bw'abanga omusalaseni bw'abanga bulijjo akuba abantu empiso ne bafa lwaki ate babadde basigala bakyajja abakuba empiso ani akufera gwe kati bwe bagamba nti tewanda gyegikuba gondi n'afa ojja kambuuze Mengo mukyala AK47 yafiiriddeyo kati abantu bakyagendayo bajjanjaba anti ebizibu mbanabo we treat but God heals malwaliro gonna kyokola lwaki ewaffe mu masabo yo temutukkiriza kuteekako mawanika lwaki ewaffe mu masabo era mugalina kuteekako mawanika mugalina bantu nga bafiiridde mu masabo nga ddi ekanaawo gatali bafuga negenda babekase mwanga kivumbi ali ekyamazima kye yafa byombi bisoboka omanyi mwanga kivumbi tali moto apana kyekiba kimusi lwaki nkuga wafiira nti ekiba kimusi omanyi bw'ofiira mu kkomera bagamba nti obusibe bwakulemye bw'ofiira mu kkomera bagamba ki obusibe bwakulemye ate kisoboka teweefiisafiisa n'olowooza nti bagenda kugamba afiiridde mu kkomera ku busungu abaakwata muwanga kivumbi eyali alagidde akwatibwe bwe yalina nabala bamusika jeke ne bamunyula nnyo okufa toyinza kuulinga out kubanga omuntu bakuba ekikonde eŋŋumi eki agwa wali n'afa naye abasajja osaba bamuteeka mu kamotoka omwo bamukola kikyali omuki nina wano eyanyumya emboozi nti abasajja bakukwata ne bakuteeka ku mpingu waggulu ne bakuleka n'olengejja namulaba oba ku madaala ate eno ne wakutuka ate simanyi n'okola otya balina n'akaana bwe bakuteeka nga tosobola kwekyusa ate mulimu ebinoso nga birimu baali bamutaddewo tewamulaba eyabinyumya enyumya bibi naye kati njagala otunemwanga netugume yennyini ono gwe baddamu ne bateekayo ne batwala tetumanyi gyali naye baabimu ne bamusiba amayinja ku bugumu yali takyakuba gundi takyasamba kagaali ng'era agenda olugendo terugenda bulungi ne bamusiba amayinja kuno simanyi ne bamukola biki ne bamukuba ebiyiso simanyi tugume nga yanyumye tebakutwala ngayo nga kati nze bantwalirayo kinganzisa musango ki bajagala gwogenda okuntwala gwogenda okuntwala saawa oyo naba n'abasajja baka ngambakoze tobaagala kituufu obutabaagala nange naabatanjagala buba bimanyi obutabaagala musango lwaki tobaagala nteekwa kubaagala babaagala mbaagale bampe sente yesu lwaki tobaagala banakuwa sente nze teryampa sente gwe saagala naawe kati yinza kasita okugamba nimpadde emitwalo 10 kati saawe eno nkwagala lwakuba nti embeera yange ekyuka tula kuba kati nakugamba luli nti oboosi bwampita okugenda okujja ebikolobero ebyo ebimutawaanya ewuwaawaka akadde ka ddoola ako nagamba kakadde ka ddoola ako naye ate bwompita gwe okulijja ewu mitwalo 5 gimmala olisensula 5 gimmala nenkukubola bena nenkugirawo kasasiro kati neyongerayo endala nga kakadde kamu n'ekitundu ak'okusimbirawo ebirala ebikutereezaawo biri birike kudda naye oboozi kulevu okwali
siyinza mujjanjabira $5,000 kakadde ka dola ate kati waba Museveni nga yayagala bawuwe awo ate mba njagala obukadde wa dola 10 kasita Museveni aba n'ekizibu ekyenkana ekya boozi oboozi mba njagala obukadde wa dola 10 standard y'omuntu kumutwalira nze nkyajinga nzijanjaba kusinziira ku nfunayo eriyo ne gwe nzijanjabira obwereere kati extreme nga yazze wange wa bwereere agenda akole bw'alifuna ali n'asasula yagambye tayina ate yalinamu mubadde mwe muvugana emmotoka zo omusajja ajjano nakantu ayina ettaka eyo gye wali amafuta simanyi eyo terinaba liri taata waakyaliyo naye asuubira ye alinze bulinzi bwati waliwo anaatezi akabyako simusitange namuziika yamuziika dde agenda atunde butunzi atasobola ate si byakutunda kati tafaanamu okutunda kuli eno wamu atunda ave muzannyo yevugira emmotoka ate emmotoka tiyo gyobadde ovuga eriwa weri ate erina buzibu leero tojjidde ku bigere byenjagala abo ne basiba osaagadde kulopa musajja ono naye so njagala okugamba muwanga kivumbi kuba kati saawa eno bwebabika muwanga kivumbi si gwe gususomulika ne babika nina ne lwe babika gundi kojjaawe lyasi Lukwago nina ne lwe babika Tugumi buli ali kukombera babika mubi kojja yaddamu n'alamu yatere yali bubi naye era bakyayagala omutwala namulabye ng'ayagala okuba mutwale naye omulamuzi era n'akola obujogolibwe obw'ekisirusiru tugamba balamuzi nalowooza omulamuzi ali ku gundi ye yayimiridde nga ye kuba wano we babagambira katugende mulindemu essaawa emulowooza obusimu tebuvuga nze ndi munamateeka naye wadde nga nkimanyi nja kugenda mu maaso g'abalamuzi bano mpozeeyo emisango gyange tekiŋŋaana kubalabula waliwo ekkooti endala esinga zino ekkooti ezaabwe ze bamanyi kubanga obeera magistrate ng'otudde mu magistrate court n'omanya nti bw'ovaawo waliwo high court ova mu high court nti waliwo Supreme Court etuulanga Constitutional Court n'olwekyo Supreme Court waliyo esembayo waggulu waliwo Court of Appeal etuulanga Constitutional Court then esembayo wano mu Uganda nga bagiyita Supreme Court kati waggulu wa Supreme Court waliyo ekkooti endala ng'abalamuzi abagituulamu tebaasoma mateeka nga bwe nakugambye nti Muwanga Kivumbi wamulaba nti waggulu wa ssemateeka waliyo ssemateeka omulala ng'abaamukola tebamanyi mateeka bwe bamuyita byabufuzi era omulamuzi akusalira omusango gwa kufa byabufuzi nga takkiriza ofe ne bakuta lwakasisi tali bweru saawa eno ani atuula ku kooti banene kyaba gituulako banene balinanga eriko pano bawerera ddala solubatuwa kooti ey'ebyobufuzi esingako Museveni ebadda Jeno Museveni yagituddeko etuulako Jeno Salimu Sale mutabani waabwe Muhoozi atuulako mukyala waabwe Joviane Janet batuulako bakoddomi baabwe Kalugire ne Lwabwogo Lwabwogo ng'ayogera ebigambo wamuwulidde ebyakugumaza ggwe mwerwaneko mutalwaneko mwe mumanyi ebyagumaza ggwe tatandika tesula ku kyoto Lwabwogo ye muntu gwe nali naye mu 21 mumanyi twalina ekitongole ekyali kinoonyeza Museveni akalulu kyabeeranga Makindi bagitanga Rapid Response Movement RR binjogera mbimanyi nga tanabala kuwasa wa Museveni lwaki tewamwegattako nawe n'ofunayo ekijuujulu waliwo omusajja bamuyita Fred Bamwine oyo RDC akulya kati ba RDC abo ate ye bamuleeta buleesi yatusanga tulina abo balwabwogo yansiiga enziro singa kati olaba yansiiga enziro n'ekintu wali okikuti ewa Odreke Lwabwogo naye nga Odreke Lwabwogo yali mukwano gwange nnyo ng'era tuwuliziganya nga twogera n'essimu ye nkyagirina gye nalingako naye manyi tekyayitamu naye alabika kati alina ndala
bandu awo gikwatako naye nalina gye nayogererangako edda mu Rapid Response Movement awo nga tannawasa wa Museveni kati ali mu kintu era mu 2 gumutwatula naye lwakitula eyo nga yatwogerera. nina ekibuuzo bano abantu abasatu okujjabo bonna ebyogero Megatron waliwo kyenjagala omanye era njagala nokiwulya bannaffe ababatwala tutulanye fogama nti ku lyato eribbira tekubaako muwanguzi eddala kikyetutegeeza nti bwe mulabanga eryato libbira buba buvunaanyizibwa bwa mwenna okulwana okulaba nga eryato eryo terikola ki eribbira si bino nti ayo gundi oyo byayogedde otayagala nuupu yakukola ki naye bwe ngenza okubuulira gye nava n'ekyagulanyi nga n'okumanya tamanyiiyo bakutuma butuma ye nga n'okumanya takola ki tamanyi kati abantu baffe babeereyo oli n'abeera kata ono gundi ono abeera ekkata omulala oyo bamuyitaani asiimwe asiimwe oyo atatulana mu kamera agira bw'ati naye ngo naye nababuulira nti oyo naye eri wadde mwe mulabaawo naye akolera bali takolera mmwe ate ng'abafu Mwami Museveni bye bimunoza mu buyinza emyaka 4 katukulembera ejjero muzi etayagala General Edward Katumba Wamala ye yali omuduumizi yali omubeezi w'omuduumizi w'amagye ga Tito Okello kati nga CDF muhoozi naye alina twayisiiwe wetamanyi linnya Katumba Wamala yali twayisi wa muhoozi mu biseera biri naye ng'ate naakolera ba Museveni ng'ali mu lumere mu luzise kati enkola eyo Museveni yenkola gy'abaddemu okuva mu nsiko nakati bwe yajja mu buyinza agikola eno abaayo n'ababe n'eringa gye bali ne mugenda ku frontline nga mwekuba naye mwenna nga muli babe buli omu amusisinkana lwera buli omu amusinkana mu kifo kiki akusanga emweya akusanga erwakitula akusanga ekisozi n'ekawumu kati naye atera okubeerayo oluweero kati lwaki twogera ebigambo ebyo nti abo babeera bweru tebamanyi kiriwa ne bawaga abaana baffe mugende mukanoonye mukakuume kanoonye kalonde kakuume kabanje abaana bwe baafa olinayo ensawo yonna gye wawulidde National Unity Platform ng'egamba tutaddewo ensawo erimu miliyoni 10 okuyambako abo abaafa mu kanoonye kabanje kakuume ayogera ye n'abagenda bakwata bukwasi nze natidde era ebyobufuzi waliwo gesobola kwogera naye muhoozi oyo gwe gwolaba si muhoozi gezeko musiyemyo muhoozi yani weetaaga okuyingirako mu nsi y'emyoyo onayingira mu nsi y'emyoyo ojja kumanya muhoozi oyo gwolaba kati kuba yoli gwomanyi kaline lugaba kiki ebyo bya myoyo abantu bandyagadde si buli ekibaawo nti bateeka okukimanya naye balina kudda buli muntu mu ddiini ye muhoozi si muhoozi kirala bateekwa kudda buli omu mu ddiini ye kubanda bamaanyi gagalina asabire eggwanga lino omwoyo ogwo ogwayambala muhoozi gwagala obukulembeze ati wateeka kusiti ekiba kibe ne bwe kiba kitegeeza mwenna abali mu Uganda abavuganya mujja kufa mu ggwewo muhoozi afudde pulezidenti kyegene sikutiisatiisa buli byenjogera wano bigamba nti bijja kutiisa mu Uganda tebayinza bantu kufa ne baggwamu mwabalina kkerere mujja kufa mu ggwewo wabadde wano ne gundi ensuluga omanyi nze sikyala bukyazi wano owuliriza n'abalala mbawuliriza ensonga oziwulira wazitewaazitegeeta namulidde ng'akugamba Amansula. kivumbi twamukuba tumusomesa uno
n'agamba n'okugamba mutugume tumuleeta n'asoma Olunyankole naye lwakuba takwata bulungi asoma n'azirika ate n'addayo. Kati ebigambo by'abansuuga ebyo ebikuba abantu embooko bwe bityo toyinza butakkiriza bamuwa Isima Lubega ekibi bakugamba nti Mwanga Kivumbi yafa. N'ekibuuzo ky'obuuziza nti okufa kwe kuleka wa Uganda eno tekirina okukireka. Mwanga Kivumbi ze naasinga era ejja kusigala ng'etambula. Eno si Uganda ogiraba, eno si Uganda ogiraba. Ne Museveni bw'avuta ku makya ng'afudde ensi tisigalawo ng'etambula. Okuggyako nga bassemutte ne bagamba nti bamukubidde ebyasu wali egendi, awo obuzibu ajja kufa n'abantu abalala nga ku kadde 5. So gye Muhoozi bamugenda empola nze kyokola basimukwata mu kamwa manyi wooko ninawe nteeka okukoma obonzita baba basekanga bomugumu bakaaba. kujukiza abanaffe abalugave abakofu silapu ekifuba kikutawaanya okuba emyasi ofeekeera kozesa lugave abakofu silapu ddagala eddagala beera nga likuyambira ddala bungi nnyo ate nga ekyenjawulo kye lirina eddagala lino w'olinywera woowonera era nga lyakusula ekitongole kya National Drug Authority wano mu ggwanga Uganda. Tulina ne lugave abasa silapu asa zikutawaanya ofuna ekiketo ova mu lusayisaayo nagasi mu lubuto kozesa lugave abasa silapu agenda beera nga akuyambira ddala bungi nnyo. Eddagala eryo nalyo lyakusula ekitongole kya National Drug Authority era nga liri mu pharmacies zonna wano mu ggwanga Uganda. Gwe ali ebali ggwanga genda atukira ebintu bya Uganda ajja kubeera nga weefunira lugave ono ali agala bulungi tukubire ku namba y'essimu eri awo ojja beera nga ofuna ddala lungi nnyo okugega amaanyi ga lugave w'olukozeseza woowulira. Twafunye eddagala ate nga liri app si bino eddagala ligenda kukola bwe litya tulina side effects olwonywera eddagala lyo weewunire. Kanso finally Zedwiga bamukunkumudde nalabye mwakubye n'omuti omunene bamukunkumudde agobye Zedwiga n'ateekawo Nambesi bamukunkumudde tebakufera. musajja alabira waliwo musajja mugezi talina wala gy'alabira yalabye ono nga tayina kyatugattako n'agamba kaleete Nambesi kati Nambesi agenda baga ye nga muzibu nnyo. Zedwiga tumuwaddemu ki kyakoze netulaba bitangiriizo netugamba Nambesi kwatamu Baptist Nambesi yavaawa okujja mu National FDC yavaawa okujja mu FDC simanyi kwa information nsonga ki mujja mu FDC nayingira National Platform baki ofumba okulebuka nodda mu tobeerayo bakunyigiriza tewaliwo kikyuka watali nsonga. N'olabanga enswanga ekyuse bw'olaba musajja nga ajja envubo wano n'agikyusa n'agizza wali buuza lwaki akyusizza envubo. Ensonga emukyusisa envubo eri ku nswa nti enswa amaaso yagakyusizza ekisawo kikyusa amaaso nga naawe okyusa envubo kikati ono kyakutaakyusa ki. Twogedde ebigambo bingi nti Kyagulanyi yaddira n'entebe n'agikwasa asinga okuba omunafu John Baptist manya Zedwiga era yaabe nga yashayininga. Netugamba nti Nambesi ozikira wali waleeta mpuuga amaaso gaali gasonga ku Nambesi aluddewa ne batamuwa ne tulinda nga bajjawo mpuuga ne tugamba era Nambesi nawe era Nambesi ne batamuwa ne tulinda Bobi Wine nga adduse ebweru n'atamuwa ntowooza nti kati Nambesi akomawo ku luno Ssenyonyi n'abawunsinga baaka n'ebifo ebirala bagamba nti kati acting president atule ku Kyagulanyi agenda kukyusa ki ekiremeza Edwega. Nze nja kubawo obudde era nja kukongola kubanga Nambesi mukwano gwange anti nze omanyi lwaki abantu basinga mu mikwano gyange mbateku byabufuzzemu ate sibeera ku perifero kugundi ku mukoobero manyi omukoobero omuguwa we gukoma omuguwa we gukoma bayita ku mukoobero kati awo sibeera waawo nze ntuula wano mu ggulu yokka gye sigenda kubeera ku gundi gayiteewo ebibeera mu ggulu mbimanyi
tinga oli buzibu. Omusajja yagenze n'aleeta akantu awo ne kansanyusa nnyo nti ebirungi byonna ebiri mu ggulu nga babitugamba Laazaalo yali atandise okubiwoomerwa ate Yesu n'amuyitayo kati naye n'anyiiga nnyo n'agamba bantu baali basanyufu nnyo Laazaalo azuukidde naye nga ye Laazaalo munyiivu onzija otya okufaanako nga kubanga okutuli kwayitewo omusajja n'akuyitayo n'akuzza eno otuuse ewaffe ate ne bakomyawo eno kati ebifaanawo ebityo nze mbiraba naye njagala kulaba Nambeshe bw'anaatambuza National Unity Platform ekyamuwa budde kati siyinza kumugamba kuba ye Nambeshe ng'omuntu simubuusabuusa obusobozi abukola ki naye terms and conditions kwe bamuweeredde okutuula mu kifo ekyo ze simanyi. Finally nga tumaliriza olowooza Mwanga Kivumbi Tugumi n'abalala we beetondera Gen Muhoozi ayinza okubaddiramu anti sinze Muhoozi nze Ssewandagi ayagala musonyiwe tansobya butosonyiwa ngambye ayagala musonyiwe tansobya gwe tosobya kyenkola mukikola nkigenderedde era sikola kyakwetonda wanyagadde abasonyiwa nga beenenyeza kati andi tebakyasobola kwenenya basobola it's not too late andi kati tuba kwetonda kubakola ki baba baagala kuwona kabiga mwe bali asobola okwetonda n'atannamu okubaaso naye bamansula bigambo kyenyeeri bitono byogeramu naawe anti lulina kubuuza wano ekibuuzo nti oba gwe Muhoozi nga Mwanga Kivumbi ebigambo bye yabyogedde ku bazadde bo bw'okola ki wanziramu ki bigambo tebitta naye ng'ate lugwe wagamba naawe omukuba bagamba musonyiwa nembireka nyigamu awo olowooza bana batula bakatambyako ke twakoze tetwakakoze ennaku nnyingi namala neneefuula ne ŋŋamba musonyiwa neefuulira awo nnyini tojjukira bigambo tebitta nemugaa bigambo tebitta nemusonyiwa olamu nebugenda mu maaso kuba naye muntu anti ebigambo tebimenya gomba nga si gwe bamunyi olwovuma gwe enkola ya Nammeere ojagala namulabyewo yabadde alwana n'omukazi kebipapu nga mukambuzi tojagala eyo si nkola ya bukulembeze Nammeere ekitegeeza tetuyinza kutambuza bukulembeze nga tubutambuza tyo naye ekizibu kya Nammeere bakiyita balamu balamu yamukomeza balamu balugakala yamugye ku mulamwa n'amuteekaawo kati naye akkiriza bamuvugeyo batyo bamuvuge bw'aba kyayagala kale naye nze musubiddwa kuba Nammeere wange mbadde mulinamu essuubi ti muloko gavumenti ajja kukola kati wano ebalimi tebalina kye bagenda kukola kujukiza banaffe aba Beef Organic tuli wano Mengo kumpi ne Masengere oba kumpi ne CBS FM asotuka ku Masengere tunulaba jalaba ekizimbe ekiwanvu kiriko ebigambo bya Beef Organic tugamba tutya Beef Organic mmere eddagala ndyayo yekulwaza ndyayo yekuwonya tugamba nti endwadde zonna zikutawaanya na pressure omugejjo na sukaali prostate ekiwanga kikuluma alisa zikutawaanya genda Beef Organic ojja kubeera nga otereera ddala bulungi gwekifuma nga tekiwona tulina kye tuyita Cough Doctor eddagala lino lijja kuyambira ddala bulungi nnyo ate gwe amannyo gegaluma oyo twakaleese senya ona amannyo we atamalaako ekisenge ensonga z'ekiriri zikutawaanya wake up call zuukuka okanywa bwoti n'oba nga otereera n'okuba kimu n'okubeera n'okuba eri osogola oligula ne bagamba gwe nannyini mbooli gwe n'omugamba yenze maanyi ge nina ge mangi agenda kukyalirako mu kaseera kano tujja kubeera nga tukuyambira ddala nti nnyo Dr. Ssenjobe waali kubeera nti kuyambe namba y'essimu eri awo okubeerako mu kaseera kano ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi oba Musewandagi olina akaterekeka sirina kiterekeka kiri awo just okujjukiza abantu bonna abalina ebizibu n'abalina ebizibu mu bulamu bwabwe okunkubirako ate n'okubajjukiza nti tukyetaaga ssente z'abaana baffe muwala simanyi nkyalo sinakuwulizaako n'omuwala waffe oli naye nakugamba nja kukubira nga tufunye ssente naye ssente tetunawa kuzifuna mu nsawo naye wetufunira ssente wonna tujja kuba nazo yabo ne baseba nkubirako ku simu yange 0702 43 88 ku simu eyo kwendi kola ku nsonga zo zonna zeweetaaga
tubaza kwena tibadde mutambula naffe sibe bulungi